Olunaku olwaleero lubadde lwa Sunday. Omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tabadde na lwale yonna. Newankubadde nga ebula ennaku wazindaba ezo tugende mu kalulu. Takoze campaign olwaleero. Yasazeewo olunaku luno alumyuse. And guess what? Abadde yeetabye ku bannayuganda ababadde bakuŋŋaanidde mu maka ga retired Colonel Dr. Kizza Besigye okubeera nga bamusabira n'abasiba abalala abali e Luzira. Waneeno bakulembeze bangi nnyo okuva mu bibiina eby'enjawulo babaddeyo. Era njagala nkutuuseeko okwogera kwa Kyagulanyi wabadde mu maka ga Colonel Kizza Besigye okusaba. Waweereddwa omukisa okwogera bye bino ebigambo Kyagulanyi byayogedde. Katukomewo. Je oyogerere abantu. Wow. Civil Father, Mkade wa Reverend, Mama Winnie, and the entire family, the household of Dr. Besigye, the family of Dr. Besigye, the families of all the political prisoners and fellow leaders. Yes, Reverend Bayogera, Triadamo, First Lady Mama, sigenda kwongera ebigambo byange nga tonnaba kutuuka. Abooluganda omukama mulungi era obudde bwonna. I had actually excused Mama because all of the times when we meet with the families, we meet them home and she's in charge of that. But 99% of the times she breaks down and cries. So today she told me, please, sigenda kubako chenjogera, don't Peter. Sinze nkuyise, Reverend yakuyise. Na Reverend, eriso lyangu byalinga agambo babuzeeko. Yeah, friends, in times like this, for me, that is my hardest time. Kiseera kyensinga okufuna ekizibu kwe kutunula maaso g'aba political prisoners. Yes, we are in politics, we are in leadership, and we take every moment to make a point. Naye amazima amatuufu bwe mba mbasinkanye mba sina point n'emu gye making, because for me, it is not politics, it's reality. Edi mutwe abadde mukwano gwange nga tukula ffenna bwe twayingira mu politics namugamba mwana ngenda kwesimba onaga Bobi tubadde tuyingire mu bya politics naye tugende gwe kyali wange toba mukyamu kati ali mu kkomera. Tunulira mama we simanyi kye mugamba, tunulira muganda wa Waiswa simanyi kye mugamba, tunulira mukyala wa Kibalama is my neighbor bwe babuzaawo. Neighbors wane Magere ne Seeta era nga twasinkananga netupulaninga bino netandika people power bamubuzaawo. Kati ne mukyala we yafudde mu nfe etategerekeka. Abaana baba political prisoners basiina kye mbagamba. Naye Katonda w'amaanyi titukyali wamu. I want to thank you the families. Thank you very much for not making us feel guilty and feel responsible for the disappearance of your parents, your loved ones, and the incarceration. Many times, the regime propagandists want to make us feel like we are responsible for the predicament of those our comrades. Olaba Bobi Wine basirisa abaana b'abantu. Batisa abaana b'abantu. Many times nogambo bambiveeko naye ate bw'otunula emabega ate nga bw'otunula munda nga kye tuliko kituufu. And we keep going. So thank you very much for not making us feel wrong about what we are doing. Mama Winnie, today is a special day. Thank you very much for hosting us. Thank you very much for allowing us to come and converge here and pray for Dr. Besigye and all other political prisoners. You might not know, but your husband is a very honorable person to me, to the team I work with, and to the rest of us Ugandans. Yasooka kufuuka mukwano gwange naye nga nange mbitya nga Dr. Kato kwagirira eno tetwejja biyingiramu.
era lwe nasooka okujja wano nali pushed kubanga dokita baali bamusibye. I sang a song for him and came here and played guitar for him. I didn't know what I was getting into. And because he's a very persuasive man, he invited me for tea one time. Netula waliwo ekimulinga kikutera kyaliwo. Nangamba ebigambo, my life was never the same again. And following the other conversations that we had, here we are. I as a person, I am sure, singa Dr. Besigye, targeting close to him, maybe nandibadde siri as involved as I am. Najja 2016, nazemu imbiramu zaamu manyi, ngali under house arrest. I didn't know that the next presidential election, same time, atenze nja okubeera mu house arrest. Naye nebibeera bwe bityo. Kati tuli wano, tulinze nali under house arrest, kati musibe. But in just a week, simanyi nange wengenda kubeera. So this should communicate to us that what affects one directly affects all of us indirectly. And therefore we must continuously stand together to fight this. So when I asked my brother Rubongoya to call you mama, nangamba tuwakiriza tukunganire wano, tusabire wano, kyabadde kya kitiibwa nnyo. Many times omuntu nga mama wa Machete, obanga mama wa Eddie Mutwe, obanga mukyala Damulira, ye ordinary citizen. Era nga hundreds, if not thousands, of ordinary citizens face it. Naye okumanya nti we are standing with one of Africa's most important women, who is also facing the same challenge, the same predicament n'abantu ababulijjo. It gives hope, it gives importance, and gives attention to the challenge that people are facing. Era mu ngeri emu kiraga nti oba oli wa waggulu nnyo oba oli wa wansi nnyo ffenna tuli mu buzibu obumu. Kaakati maama Winnie alina obuzibu obumu ne maama Machete. Abantu baabwe babasibye awatali musango. Ekyo nno kyabanga ekizibu naye Katonda yakikola. And I'm sure ekyo kyongera okulaga ensi Uganda weeri oba oliawo is a step to overcoming this. Today I'm even very, very, very humbled. Twabadde twogera ne Babi ne tugamba kaakati, yes, as a party bwe twabadde tupulaninga okujja okusaba wano, twagambye maama Winnie tumutwalireyo ki? Tugamba tumutwalire etooke. Naye nkoko ebyo by'Abaganda nnyo. Ate mami ye muntu wa luzungu, kati tumutwalire enkoko n'etooke. Ne tuteesa tumutwalire ekifaananyi kya Dr. Besigye era nsaba tukireete. Naye bwe tubadde tujja ne Babi n'ambuuza waayi tugenda okukyalira Mukomusibe. Kani imagine Winnie byanyuma Mukomusibe naye. Tugenda okukyalira Mukomusibe kati tumutwalire ki? N'agamba ne mugamba ange ekibiina tumutwalira ekifaananyi. N'agamba ye ekifaananyi kirungi naye gomanyi soko kikwate SG tugenda kyanyiga pena. N'agamba tya kati olaba kati nze bwemba Omusibe bandeetera ekifaananyi omanyi oba toliiwo ebintu byonna bikyankalana. So twekwatekwate wakiri mami tumutwalireyo akasente akayinza omuyisa mu weekend. Kyokka ntuuse wano ng'ate Omusibe ng'ate yatuwa sente. Wow. Ate nga takomyawo Dr. Kizza Besigye bampereza message okuva mu komera era SG bwe yasembyeyo okugendayo nga Eddie Mutwe n'ansindikira message nga akaba n'okaaba ng'agamba muntu webalize Dr. Besigye. Omanyi tulina enjogera egamba obusibe buluma. Naye agambye obusibe tebutulumye nga Dr. Besigye waali atugondeza obusibe atulabirira. Tugambye tuli bulungi wano. Kyokka
tulabirira basibe bokka naffe abatali basibe ali mutulabirira. Twagala okwebaza Katonda, tusaba Mukama akkirize esaala zaffe ze tumusabira zimutuukeko. Okwagala kwaffe bwe tulina gy'ali tumutuukeko, era Omukama mugumye. Mu ngeri y'emu njagala mwenna okubagumya baganda bange, mwenna famire z'abaganda baffe ababuzibwawo abasibe. Omukama tayimirirangako ku ludda lw'abanyigiriza, ajja kuyimirira naffe. Mwenna abakulembeze bannange, tutwale omukisa guno tumanye nti ekisinga obukulu kyekyokununula eggwanga lyaffe. Nsanyusa Pulezidenti ali naffe leero, era ngambye nti Honorable Kyagulanyi nga gwe komandi nsooka olaba ambuleera wootiikinga. Ekyo bwe tukimala muganda wange Kasiba nti tulwanire ebirala kikulu nnyo nnyo ffenna okusimba mu layini emu. Badikiteeta bakikozesa nnyo, n'asettingawo yes bw'alaba nga waliwo abamukompiti nga bangi nnyo n'agamba kati tubyawulemu. Kati ate naffe bwe tweyawulayo ate agali awamu galuma ennyama. Bw'obanga Omukama akkiriza tamanyi agakulembera bagayita Kyagulanyi akuleerawo tukimalirize kubanga tosobola kayanira kintu kyo tomanyi. Tugenda mu kulonda kuno but it's very very important that Ugandans speak with one voice. When we speak with one voice, then we have moral authority to demand for that we have said. But if we speak with scattered voices, we will look for the most dim voice and we will say that is the voice that spoke. So let us speak together, let us stand together. Banange Mukama bangumize, Mukama fena tugumye atuwekisa, but I have no doubt in my mind that we are going to overcome. That one day we shall meet. Katusinkana wano naye nga tusinkana okwebaza, tusinkana kulisaayo dokita ne maka gamwe gonna tujja kumalako obuzibu bwaffe. Mami sabukirize tuhandinge over ekifaananyi kino. Dr. Besigye alina ebigambo byayogera era tulowoozezza ebigambo bino biwandiikibwe ku kifaananyi kino. Change is inevitable sooner or later. Ugandans will take charge of their destiny and rebuild their country in a way that ensures equal opportunity for everyone. Long live Dr. Besigye. We stand with you. Thank you very, very much. Amina. Mwebale nnyo basawo ne banyabo obugalo bwa President bannange olw'ebigambo ebyo. So we've come to the end of the event, and thankfully Mama has prepared something for us, like she already said. But before that, we are going to have the final blessing and prayer from Reverend Bob Musamali. Reverend Ono, he was introduced to us by Dr. Besigye himself. So we thought on such a day it is very, very important for him to be present. Thank you very much.